Chairman Nyanzi obutakanya buno bwasinga kuva kutagala nga yo omuntu. Waliwo ebigambo ebyawulirwa nti yali agenze mu bamu ku bakungu mu NRM ngate abasaba bamuwa obuwagizi ku bwa Lord Mayor bwe yali ayagala. Jukira yagwa ku bwemupi aze ku bwa Lord Mayor. Kakaya ate bwa Lord Mayor avude haga ate njagala bwemupi Kawempe North kubanga jabeera ate bwemupi Kawempe North bamugenda ndi akadi ya Nalukola atadduse yatengenze Kawempe South. Asa ni nsubuga mulumbi atenze tebannumba. Wayisa we yagezaho kunnumba byamutuukako mwabira. Chairman Nyanzi batawa mutabani we kadi yaga nti genda owesimbewo independent. Kino kyali kikya. Tegeza mutabani we. Ni mutabani we ndabijanyumyanga gamba te yagenda mwini kufuna yo kadi because mwini pia bagenda kufuna yo kadi yandi badenga ayina okusasanya at least 50 million. Ngazaki. Mu campaign ze. Neti chali ndi Singapore na sasanya like 25 million. Emakere to mind campaign bazijjawo. Emakere campaign ziri vacho. Zadda ku mitimbaga. Tebakyanoonya kaluluka kubalale ziri. Ekyo kimanyi kyavaawo. Naye ye yali alowooza nga ze mu kibiina nti kitaawa ajja kulagira bulagizi. Bamuwe kadi. Ekitaasoboka. Kubanga ebyo mwene UP byavaawo. Kati ye Chairman Nyanzi ali kubiri ebiki? Ebikadde. Gundi alagidde oyo muwe kadi mukolewe mutinedde ebyavaawo. Kubanga twagala okutereza ekibiina kyaffe abantu abafuna kadi bazifune nga abantu bamatidde. Mwalaali. So Chairman Nyanzi n'agamba mutabani we jangu ovuganye. Ffe twakivumirira ng'ekibiina tuga waliwo candidate. Kirabika na bubi. Nawe yandibadde taze kusaba kadi. Naye kirabika bubi okuvuganya candidate w'ekibiina kitaawo mwali nga ate alina ekifo ekinene mu kibiina. Chairman Nyanzi akayengo omuntu yeeyagaliza. Ye muntu yeeyagaliza ennyo. Ate ne yeeyagaliza ekisusse. Oli mukyamu, Wayisa oli mukyamu, NUP n'abatembeeta Wayisa mwena muli bakyamu. NUP tenoonya bifo. Tenoonya bifo. Kubanga bannayuganda bayiyo omusaayi mungi okuva 2018 ku Yasini Kawuma. Bwe muba munoonya kifo, famire ya Yasini Kawuma ogenda gigamba ki? Nga gwe Wayisa ogamba ati kati ebusoga eri bankubirayo yo tisijja kusobolayo. Kanzije wane e Buganda wane Nakawa we nawangulira. Kati olwo Yasini Kawuma yafanga ye ekigendererwa ki kyakulaba nti eggwanga lye linunulu. Muba mulinunudde. Franka sente za bamutira wano Busega. Mama wali akabo mwana we yali amulabirira na buli kimu. Mugenda kumusasula kirita na Bukenya yaleka abaana babiri nga bato ddala bato yali omukulu ndo zali amyaka nga mukaaga. Moroka ya polisi yamutomerera wane Kireka. Kireka Nakawa. Wane Nakawa wane. Ne mutta. Dani Cheyune bamukube sasi nga ndaba bwenti nga tuva kuzikalita na Bukenya wane Nansa na kumasto. Sasa nelimulia. Yes. Charles Mutyabule yali mwana we Busoga bamutemula president ava ku radio Busoga ejinja. Emoloka ya maje ne mutomere ya UPDF nga ndaba twamuziika eri Kamuli. Abona bagenze mu struggle. Yes, bagenze mu struggle. Oyagala kifo. Wano tu abantu bameka abafa wano mu 18-19. Mwami 7 yagamba abantu 5 mu bana. 5 mu bana. Yes, naye basukamu. Bantu bameka bagendera ku bisago. Omukyala yali aweereza emmere atwala mmere ne bamukuba amasasi n'afa. Bamutakamu yati nango. Yes. Okitegere abaana baffe bafudde, abantu bafunye ebisago balemadde. Mugenda kubasasula kubanga mwe mulimu bufo. Kubanga goli MP, kubanga goli kansala olwomwana yafunemu obeera munoonyeza mbuto za mwe kyakulya. Yes, nze siri ku ddaala eryo sajja kuno singa nali noonyeza mbuto zange kyakulya nze ndi munnamateeka nsobola okuwoza emisango gyange nina bizinensi nnyingi nina omulimu nina amaka nina emmotoka ennungi buli kimu nsobola ate Wayisa abeera wali yeekukutiriza nnyo wali pulezidenti yeekukutiriza nnyo banoonya bufaananyi oli najja anoonya akafaananyi ayagala bwemupi anoonya akafaananyi nekyagulanyi naki bw'asobola okufuna obwayemupi. Abantu babalonde kubanga Matiya yekubisiza ekifaananyi nekyagulanyi kasamula bwati oyo waffe naye betwalondanga balina ebifaananyi nekyagulanyi bakoze eki nzijukira aka video president Kyagulanyi ke yayimirira emabega nga bwe ntudde nayimirira emabega wa Jimerwanga Njeru municipality n'agamba nti ono mumulonde Njeru municipality waffe nnyo kati Jimerwanga aliruddawo yali mu Piero yuta ali mwenale bakagabo baliwa nabyo okulangwaniriza nnyo buza konti osibyo kyafunye okusomozebwa fiido lwaziza n'okusomozebwa okulala musaasidde asawo tuka ku buwanguzi obw'enjawulo bwe nkuyozaayoza nina
Hassan Nsubuga munnamateeka munnabyabufuzi munna NUP. Hassan buuza abantu. Abatulaba mbalamusiza era nembaniriza ku programu eno ku mukutu guno ogw'ensonga MS Media. Njagala kubeebaza mwenna gye musinzira okutulaba. Mukutu guno gubaako programu mpitirivu. Sharinge, subscribinge, mukomentinge tutegeere bye tukola. Byo bitambula bitya waliwo awetaawo okutereezaamu ate mutuwe ssente mutu sponsoring. Ba sponsors mujje mututeekemu ssente. Kweye namba osobola okubaako kyossaako ate amakampuni amasomero universities amakampuni agatunda ebyamaguzi ebyenjawulo nga biri ku mutindo ddala. Mubireete tubirange temuleeta fake. Twagala tulange ebintu ebinasitula omukutu gwaffe. So gwe tojja so tubeebaza mwenna abatuteekamu ensimbi naye nga njagala okubeebaza wiiki ennaku ntono emabega kanso munnange Aaron Kiiza yayimbulwa ku kakalu ka kooti ka bukadde 20 feze twagamba nti zaali nnyingi nnyo kubanga nze nsobola okufuna obukadde 2 oba Kiiza naye omuntu waffe wa wansi olw'ensonga twateekayo application zaffe mu kooti y'emu eyo ku baana bali bamachete n'abalala nga twagala nabo abayimbule naye abiri ago gatutiisaamu njo anti sente nnyingi kukasanga katono bwe kati so n'olwekyo twavumirira sente ezo naye twebaza Katonda okuba nti yavaayo era tumanyi nti ne bannaffe abalala bajja kuvaayo bwe bati toyanza nnyo otasobola okubeera wantu bayogera ebigambo abantu program basinga bagisiima abalala nga bulijjo tebaasiima naye nga tetuna batandikira waliwo tubatandikira waliwo ekitambula ku mikutu mutabani wa Chairman Nyanzi okugenda okusinkana President Museveni nze ng'omusikira bamu mu nsonga y'amaanyi naye abeNUP bavuddeyo batandikira omusumaali gwenga Hassan Nsubuga so kirabamu obuzibu anti nange ndi wa NUP ndi wa NUP naye nze nina endowooza ez'enjawulo fenga NUP nga nange mwindi nze woolabira wano ndi muyeekera ndi muyeekera mu gavumenti ya Museveni njekera gavumenti ya Museveni era seebaka nsula nkola butawero kula nti egenda so wabaayo munnange ate nga fena tubadde bayeekera mayi oba ne muyeekera muno n'ogenda okulanga ate akukuta n'oli gwe muyeekera naye abamaze okulyamu olukwe gwe n'owulira nti tuli bayeekera fenna naye ate oli omuyeekera bamuwambye noga nti abanayo muyeekera waffe tulwane okulanga tumujjayo naye ate gavumenti yamuwambye nega nti omuyeekera ono mulungi tumujjanjabira n'omudwaliro lya gavumenti ery'amagye eryebbo ate nga muyeekera abeera muyeekera aye nemala nemuta oyo kwegamba ate nga mulaba bayeekera abalala betubadde nabo bannaffe abalala betubadde nabo empambi waje bali bawambibwanyu babakasukeyo mu bitoogo babakasukawa bakola batya okitegeera so wabaawo ebibuuzo bingi ebyetaaga okwanogula naye omuvubuka oyo nze siina kye neewuunya siina kye neewuunya kubanga olugendo lwa kitaawe lwerwo olugendo lwa taata lwerwo omwana olugendo lwa taata lugendo lwero lwenaalemu kakati naye bwaba yagenze tekyewunyisa kinga kati mwene yupi olaba Aisha Kabanda asaze diro nadda mwene ale tosobola kwewunya amyuka secretary general w'ekibiina bwaba agenze kati tuba twewunyako ki so n'olwekyo ffe nga NUP tugana tujja balabira ku bikolwa byabwe omwana ono yajja mu kibiina ne batamuwa kaadi ne batamuwa kaadi kitegeeza memba wa kibiina naye ekyo tekikujjaako wadde wajja independent tekikujjaako kusigala nga oli memba w'oliro eri ekibiina twakiraba ku Nsanja Entenjeru tebamuwa kaadi n'alwana n'akaluluke yekka engeri ku candidate mulala gwe yawadde kaadi musajja watu n'alwana n'awangula olwakawangula yagirawo mu kibiina naga nti bano mpangudde era obuwanguzi mbuleese naye omutemwa gw'ekibiina bammemba gwe balina okuwaayo abali mu paalamenti aguwaayo so n'olwekyo kikulaga nti omwana ono batamuwa kaadi kyajjayo obutakkaanya obubaddewo munda mu kibiina
wakati w'ekibiina ne taata we. Bino ebintu bibadde biwanvu. Yes, obutakkaanya munda obulintaano obubaddeyo naye nga tugezaako okukola ki? Wakati w'ekibiina ne chairman. Nga tugezaako okubuwumbirira. Okulaba nti tebukola ki? Tebujja mu public. Kubanga kiba kikyamu okulaba nti abakulembeze mu kibiina beerumaaluma. Chairman Nyanzi obutakkaanya buno bwasinga kuva kutagalatagala nga ye omuntu. Waliwo ebigambo ebyawulirwa nti yali agenze mu bamu ku bakungu mu NRM ng'ate abasaba bamuwa obuwagizi ku bwa Lord Mayor bwe yali ayagala. Jukira yagwa ku bwemupi aze ku bwa Lord Mayor. Kakati ate bwe Lord Mayor avudde haga ate njagala bwemupi Kawempe North kubanga gyabeera ate bwemupi Kawempe North bamugenda nti akadi ya Nalukola atadduse ate ngenze Kawempe South Hassan Nsubuga mulumbi ate nze tebannumba Waisa we yagezaako kunnumba byamutuukako mwabira. Mufumbiro yagezaako tewalaba ebifaananyi nga bitambula bya Kawempe South. Yagezaako kunnumba embeera teyali nnungi. So kakati twali mu lukiiko olumu olw'executive. President w'ekibiina n'aleeta n'agamba nti bannange kyandibadde kirungi Chairman Nyanzi osigale ku kifo ky'oliko ekya Ssaabakunzi. Ebifo bireke ebirala kubanga tayagala nnyo kulabikanga Museveni. Tibako banganda na ba mikwano mu kibiina. Chairman Nyanzi president bamma mutabani wa chairman. Nga tayagala kubanga era babakumuwa. Era ebigambo byandibadde bingi. Temulaba mwana waabwe goba wadde. Naye ekyo takyagala era ayagala akikole ki? Akijjewo. Kakati Chairman Nyanzi batawa mutabani we kadi yaga nti genda owesimbewo independent. Ekyo nayo kyali kikyamu. Tegeza mutabani we. Ni mutabani we ndabyannyumyanga gamba teyagenda mwini kufunayo kadi because mwini pia bagenda kufunayo kadi yandibadde nga alina okusaasaanya at least 50 million. Ngazaaki mu campaign ze. Naye kyali ndisingako nasaasaanya like 25 million. Makerere tomanyi nti campaign bazijjawo. Makerere campaign ziri vacho. Zadda ku mitimbagano. Tebakyanoonya kalulu kakuba laale ziri. Ekyo kimanyi kyavaawo. Naye ye yali alowooza nga ze mu kibiina nti kitaawa ajja kulagira bulagizi. Bamuwe kadi. Ekitaasoboka. Kubanga ebyo mu NUP byavaawo. Kati ye Chairman Nyanzi ali kubiri ebiki? Ebikadde. Gundi alagidde oyo muwe kadi mukolewe mutinedde ebyavaawo. Kubanga twagala okutereeza ekibiina kyaffe abantu abafuna kadi bazifune nga abantu bamatidde. Mwalaali. So Chairman Nyanzi n'agamba mutabani we jangu ovuganye. Ffe twakivumirira ng'ekibiina. Tuga waliwo candidate. Kirabika na bubi. Naye yandibadde tazze kusaba kadi. Naye kirabika bubi okuvuganya candidate w'ekibiina kitaawo mwali nga ate alina ekifo ekinene mu kibiina. Chairman Nyanzi akayengo omuntu yeeyagaliza. Ye muntu eyeeyagaliza ennyo. Ate ne yeeyagaliza ekisusse. Okitegedde? Yes, waliwo okweyagaliza. Matiya oli wadde okweyagaliza noga nti Matiya kuba nsobola okuganiga Matiya osobola okubeera Minister wa Information mu government. Noga nti kituufu ate ng'okisobola. Kati bw'ogamba nti okyagala oyita sobola kukiraba bubi. Naye ajja kulaba omuntu ayagala ekifo ate kyajaamu ogutali musango. Naye batakikuwa. Toteekawo mbeera lwaki sinze Minister. Sinze gwe bakiwadde sinze ndi. Okitegeera. Kati Chairman Nyanzi n'ayagala asingo abeere n'obuyinza bungi n'okusinga president n'okusinga abakulembeze bonna. Mbufunze bonna abatuulire. Wakati mu kweyagalizaako. Ekyo kikyamu. Nze nagamba Chairman Nyanzi ne muga Chairman Nyanzi. Bw'obanga wasoma ng'olina PhD. Alina PhD. Nedda nkireta kyakulabirako. Ndi wasoma olina PhD gwe Matiya. Naye nga nze nanyini mukutu gw'amawulire. Nguzimbye gw'amaanyi nze director. Naye nga nze sina wadde ebbaluwa ya P7. Bamukamaawo. Era wenjagala wonna wegambira nti kwatamu ebyo byombiire kubanga omukutu gwange. PhD bye tebikola. Tebiriiyo. So n'olwekyo Chairman Nyanzi yalemererwa okutegeera ekyo. Ye n'alowooza nti nze nja kubanga nfuga Kyagulanyi muto wange. Eri eddala yalivaako. Yes, Chairman Nyanzi alina okukkiriza nti oli president wa kibiina ye mukama we oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Salimu Sala akimanyi nti wadde w'amaanyi mu NRM ne mu gavumenti
ne Museveni ye mukama we ne bona akola otya ne bona akola otya oli ye boss. So n'olwekyo ekyo chairman Nyanzi kyamulema okola ki okukkiriza era agenda kunzika ngazeeyo mwena alemu gye yali hiyo gutali musango wa ddembe okuddayo. Ate kyompadde kigandi mutawani we yajja mu kamyufu, yajja n'asaba kaadi mu kamyufu ne bagimumma. Yes, ne bagiwa omuntu omuki omulala kitegeeza teyalina bisaanyizo oba wadde yalina ebisaanyizo naye yalina otwala kaadi yali atya yali omu kubanga kaadi eri emu teziri bbiri. Kati n'amugamba jangu independent kyova olaba era bwe yawangula yagenda wa kitaawe ne beeyozaayoza ne bakola ki. Lwaki obuwanguzi omwana tabuleese eri Kyagulanyi eri ekitebe ky'ekibiina akazaali kitaawe n'abeerawo pulezidenti n'abeerawo n'abakulembeze abalala ne bamwaniriza nti munaye owangudde ntutambule. Okitegeera obuwanguzi yabuleeteri maama we ne ne kitaawe kubanga era bwe baamutuma okugenda okuvuganya okwesimbawo. Kati ne bino ebyokusinkana Mwami Museveni era yamaze kuba kasimu taata nti muzeeyi yajja egundi Makerere anti kole ntya nti ati kakati kiki ekintu kife tuli mu kintu genda ekidiwa ekyokusinkana president kirimu ensobi nnene kubanga omwana temwamuwa kaadi okimanyi n'alwana n'ayita ati Patrick Nsanja Solomo gagenda asinkane Museveni ate nga wadde yaliwe n'ale ate bigendera bya Nsanja bizo okabeera byondo kyakiri bitya bw'ojja ne weesimbawo mu byobufuzi Makerere tukimanyi nti bagidi president bangi abaze beesimbawo bafuuse b'MP bafuuse baki era kumbi bajjidde ddala mu ki mu byobufuzi ebyalebulebu nga bw'okyogera. So n'olwekyo tewali nnyo kipyawo kyabadde kijja yali ajja mu kibiina ne bamwaniriza ne bakola ki obana yanoonya n'ekifo oba kyabwe MP ne weyandize ku MP era yali asobola owangula oba kuba kansala oba ki n'azimba ebyobufuzi bye n'ekitegeeza nti ye ebyobufuzi yabwe n'ekitaawe basalawo bizimbirawa mwenaali. Abantu baayogera ebigambo bingi ne mbagamba ate mwogera okuwambibwa kw'abannaffe tuzze tukulaba bantu bazze babasuula nga bavaayo babakubye emigo miyitirivu bazze bakoze fujjo okitegeera naye ebibye mwabiraba ngeri gye byaliwo bwe yavaayo bannamawulire mumubuuza n'agamba nti nze ne bafuti soja bonna nabawaayo nti ekisooka kyemanya nsayina lisiti y'abafuti soja bonna ekyo kyali kya bulimba. Ekyokubiri gwe omuyeekero waayo otya ejje eryo erirwanyisa nakyemalira oli gwoyagala nakyemalira nga bw'oyogera aveeko kyokka ejje erirwana okulaba nti limujjako gwe lyokulembera lyokamandinga ate lyonna n'olikwata n'oliwa kitegeeza gwe kennyini gwe wasooka okwewaayo kati nze ndi wammwe kati ne benkola nabo be bano fonna tuzze okitegedde wakunga ejje eryo lyonna ndi akadibo namba wadde anaagaana bamukwata era walaba nti Kyemanyanzi bwe yavaayo bw'ati abaana baffe batandikirawo okubakwata. Abatonotono be yali amanyi kubanga yali tabamanyi abaana nerisi yali tagiina kati abatonotono eyo statement yali mbi nnyo yali mbi kubanga emikutu gy'amawulire mingi nawulira nga gimubuuza nti naye kyewakoze nga kyabujega gwe n'owaayo ate abaana nti ate ebyaffe tubikola mu musana neyeebuzaabuza. NUP n'ekibiina kyonna ne bwe kiba kyenaalemu ne bwe kiba kibiina kiina ebintu byakyo ebyenkizo okitegeera bye kiba kirina ng'ebyenkizo oba mukutu gw'amawulire oba baba n'ebintu byabwe ebyenkizo eby'omuntu ebitajja mu mawulire. Naye kakati gwe bw'ogamba nti nno abaana baffe bonna nti obawadde olwo singa yali abamanyi singa kati amakomera tegajjula dda kubanga abafuuti soja bali mu 10,000 n'okusoba bangi bandibadde bonna baasibwa okiraba. So nayo kyali kyabulabe abantu bamukubamu obutuli Chairman Nyanzi kubiyayogera byali byabusaga okusinga yabateeka mu kamera okola ki tuwabola banga Kyagulanyi alambula ennyiriri naye nga abaana bonna babalaga mu bifaananyi kakati Chairman Nyanzi kye yakola n'ekyo kye yakola kiriwo ekisinga okuba ekyo abafuuti soja abo be twateeka mu kamera twali tumanyi lwaki tubateeka mu kamera. Ekisooka baali tebalina musango gwonna gwe bakola awo bwe baali okitegeera bintu bye bakola tebyali mu tteeka lyonna lye bimenya naye nga tukimanyi nti bafuuti soja baffe babanoonya kati gwe twebuuza gwe wali owaayo lisiti obanga owaayo amanya g'abafuuti soja kitegeeza yanokolangayo mannya nti Matiyo ye muzibu oli Nsubuga ye mukambwe ennyo oli John ye mubi kati abo be bamuyoola era walaba be baayoola okitegeera. So n'olwekyo mulimu ebintu ebimu
chairman Nyanzi byazakola bingi nga tebikwatagana era nga tebigatta. So kino kyabadde kiraga bulazi nti awali omukate wabula ki? Awali omukate wabula muliro, taata n'omwana bebamu era kati bajo yiningire ddala NRM ebanirize NUP sigale ng'egenda mu maaso. Twogera ku Ssaabakunzi wa NUP. Ssaabakunzi wa NUP kyogamba nti Ssaabakunzi wa NUP tewasobola kubawo mulala ddawo nange obwa Ssaabakunzi mbusobola ne bammemba balala bangi gye bali. So tewali mutawaana bagende ekibiina kijasiga kitambula bangi abagenze tusigadde tutambula. Ne gwe obyogeranga gwe Hassan. Bannakibiina abalala endowooza yange gye nnina yeeyo ne bannakibiina gye balina gwoli ku social media ekyo bwe kyabaddeewo bammemba b'ekibiina bali ku social media bayogedde ki nabalabye ekirunga bamutadde ku ntanda oyogedde bamutadde ku ntanda omukomerera emisumaali egyakati kati nange ebirowoozo bye nnina bifaanagana n'ebyabo abangi be wawulidde kubanga kyalaze nti bo kyekyo era walaba bwe yagamba nti bamuwambye abantu bangi tebakakasa bwe bamuwamba abantu bangi basigala si bamativu abasinga bajjayo n'obutambi bw'NRM mu saati ze NRM naye andi ono waabwe walaba kulayije naga ndi oli muntu wafutati tulina omutwala mu ddwaliro ly'amagye tumujjanjabe bulungi nnyo wali ebbombo tumutereeze tindwaki temwamukasuse bukasusinga abalala ekibiina ne kimujjanjabira twadde tulina okusoka ndowooza so nze ebirowoozo bye nnina byebyo biwalebidde ku mitimbagano abo be bantu ffe tuli maanyi g'abantu. Tugende ku nsonga gye twaliko sabbiiti ewedde eya buli omu addeyo yesimbe gy'ava we tutaakoona waali advantage ki eri mu kino and disadvantage ki eri mu kino awo tudde tunabattaggululawo bulungi so yatutaggululaawo advantage ki eri mu kya bogamba nti katugambe nti Wayiso azzeeyo ebusoga advantages ziba ki bw'aba tazzeeyo advantages disadvantages ziba ki tutandikira awo webale nnyo Wayiswa ganda wange oyo simulinaako buzibu ngira noonyemu wano n'ebibuuzo ebitinitini mpola mpola ku programu gye twasembayo okukola naye jjabba obyanukula n'endowooza z'abantu genda maaso kakati Wayiso oyo ye deputy spokesperson n'abalala be nayogerako bagundi bano ba Nyeko Derrick n'abalala ekigendererwa oba advantage erimu kaje mba nsookerako kya advantage erimu nti buli bw'ogenda ewammwe gye bakumanyi gye bakuzaalidde katugeze nti nze neesimbyewo wano mu Buganda nze we banzaalidde oba neesimbye Sembabule oba ngenze Kayunga oba Masaka kwegamba ekitundu mba mmanyikiddwa mu kitundu ekyo nti ndi mwana waamu okitegeera era n'ensonga z'ekitundu ekyo mba nzimanyi bulungi okiraba katugeze nti ndi mu kabondo ka Buganda Caucus bwe mbeera nga boogera ku nsonga za federo oba z'Obwakabaka manyi kye kitegeeza era nsobola okuzirambulula nonkyaza ku TV ng'eno ennene nenzirambulula abantu ne bazitegeera kabafa ababwati kitaawe ye gundi jjajjaawe ye gundi saawa eno tuli mu kujaguza myaka 7 ejja baffe ejyamazaalibwa ge okitegeera kwegamba mba manyi kiki ekyaliwo kabaka waffe biki bitambula n'olwekyo kizibu nnyo okujja omuntu n'ankubira wano ewaffe era bw'olabanga nga nze bankubidde wano ewaffe e Buganda kati ate nengandi ate ngenze Busoga gye ngenda okuvuganya kebasaba mpangula ewaffe kati kanjolekere watali waffe omanyanga nti eizo omutwe gwange guliko ekikyamu nze nganze oba bwe kuba teguliko ekikyamu nga nze akola nga byenkola nze atabitegeera bulungi okitegeera waliwo ga nti gundi mulalu mu byakola naye ne wabaawo ogundi aga nti talina bawabuzi bamuwabula ti wano wandikoze bwoti wano wandikoze bwoti kubanga nze bwe nva wano ndi wa NUP nengenda ne neesimba mu constituency ya Kagoma North eri mu Busoga nengamba kati nze kufuna kalulu wano ekisooka MP wejjinja Wayiswa gwe neesimbyewo naye oba omulala ajja kubaga nti temulaba olaba omuntu atya ewaabwe
kati wano tumulonda tutya ayina ebizibu ewaabwe bizibu ki ebibeera ewammwe byotasobola kugonjoola ne biba bya famire ne biba bya kukyalo ne biba bya constituency ne biba bya Gombola ne biba bya district ne biba bya Buganda yonna nganze sisobola genda Mengo nengamba Katikkiro ndi muzukulu wa Gabunga munyanirize wano ensonga zange zezino muzitegeere kyangu okitegeere sono lwekyo gwe buli wovaawo n'ogamba nti ewammwe tebasobola kulonda naye mu kitundu ekirala basobola okulonda ekyo kibeera kikyamu era ekyo kisobola okuba ekibiina kyo mu kitundu ekyo n'obuwagizi bwe mwafuna mu kalulu akawedde ne mutabufunayo nze bwe nvaano ne ngenda ne neesimbawo Mwankole ninga ndi akati nze Nsubuga tuyojjukira ebyatuuka ku Ngoma Ngime yali Musoga n'agenda ne yeesimbawo ne bamuwa ne kaadi ye NRM Ngoma Ngime ne bagimma byanyima yaja independent n'amukuba nga bamugamba nti nedda ssebo leka ate bw'ojoga ensanafu totula muntu ensanafu bw'ozijoga ate tozitulamu boki butuuzi so n'olwekyo bamugamba nti manya wookoma naawe eddayo ewammwe e Busoga ekyo lwaki tekubeera kusosola nti kubanga Abanyankole basasula Ngoma Ngime ne bamugoba ewaabwe tekibeera kusosola naye baagala omuntu amanye ensonga zaabwe ez'ekitundu kyabwe abategeera gwe banaatuula wali kakati gwe wayiswa n'Oluganda olukuba ebitege oli eri Mwankole nze Nsubuga n'Olunyankole lwa bitege n'ategeera ntya ensonga zaabwe okitegeera so kakati eyo disadvantage erimu nti ekisooka ekyawayiswa kitukuba nga NUP mu Busoga kitukuba okuleka nga nze NUP bwe naatuula ekibiina kyange kyenjagala ennyo mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu executive yonna n'abakulembeze ne batuula ne baŋŋamba nti bannange tufunamu kino e Busoga singa Wayiso tagenda era Wayiso bw'atagenda Busoga ate tugenda ku luno okugiwangulira waggulu nnyo n'okusinga luli kubanga ku district 11 eza Busoga twawangula 9 kitegeeza 2 ze zaatulema kakati gwe bw'oŋŋamba nti tunajjayo 10 ku 10 kubanga Wayiso kyekizibu ekitulemesezza kyekyatulemesa n'okufunayo abaka ba parliament n'omumatiza nja kujja kubanga nze bantuuzaako mu disciplinary committee ne bambuulirira fact yali ne bambuulira ne baŋŋamba secretary jo namusinga nanga ndi n'abalala ne Wayiso alina ebizibu e Busoga ne tebabimbuulira bizibu ki so ne bivaayo nga siri muki siri mu mativu ne mbagamba kino kitukuba era nkiddamu ne wano ku mawulire kino kitukuba mukkirize mugaane Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe Secretary General n'abakulembeze mwenna ekya Wayiso okumuteeka wano mu Buganda kitukuba kubeera tagenda na kuwangulawo tasobola naye agamba ati nsedde okukola enkuŋŋaana abantu bamwaniriza reception nnungi ewa abaani abamwaniriza buli omu bw'atyo bw'agamba ababadde mu kalulu ne gundi wano yafunye obulwabirimu gundi Nsereko naye abadde aga nti bamwaniriza gye badde alaga ekyo bye byogerwa bya bufuzi buli muna bya bufuzi yeegumya naga nti abantu bangi nnyo banyaniriza era ngenda kuwangula naye owunzika otya ekirala ffe nze ekikulu si kya Wayiso akufunamu nze singa NUP eŋŋamba nti bw'otajja Kawempe South tugenda kuwangula obwa president tufunemu kino ku lw'obulungi bw'ekibiina kyange mbagamba si kyazze tutambule kuba nze sinoonya mulimu sinoonya mulimu y'ensonga lwaki nti nno siina musaala gwonna gwe bansasula mu kibiina kyange neyo mu kooti gye mundabayo siina mafuta ne tuwa zonna ze mbadde ngendako tewali wadde tufuto twali tumpeereddwa wooteri nzisulamu ku ssente zange buli kimu emirimu gye nkola egy'ekibiina gyonna ngikola siina musaala ku mawulire we mumpita n'enzija tewali we mwali mumpise n'eŋŋaana kubanga njagala ekibiina kyange kitwale obuyinza kati Wayiso ayo walaba nga akafo k'omubaka wa parliament ke kagenda okutuusa NUP mu bwa president kitegeeza oli mukyamu okiraba oli mukyamu Wayiso oli mukyamu NUP n'abatembeeta Wayiso mwenna muli bakyamu NUP tenoonya bifo kubanga bannayuganda bayiyo omusaayi mungi okuva 2018 ku Yasini Kawuma
bwe muba munoonya kifo family ya Yasini Kawuma ogenda gigamba ki nga gwe wayise ogamba ati kati Busoga eri bankubirayo yo tisijja kusobolayo kanzije wane e Buganda wane Nakawa we nawangulira kati olwo Yasini Kawuma yafanga ye ekigendererwa ki kyakulaba nti eggwanga lye linunulu muba mulinunudde Franka sente za bamutira wano Busega mama wali akabo mwana we yali amulabirira na buli kimu mugenda kumusasula kirita nabu Kenya yaleka abaana babiri nga bato ddala bato yali omukulu ndozali ya myaka nga 6 moroka ya polisi yamutomerera wano Kireka Nakawa wane Nakawa wano ne mutta Dani Cheyune bamukube sasi nga ndaba bwenti nga tuva kuzikalita nabu Kenya wane nansa na kuma store sasa nelimulia yes Charles Mutyabule yali mwana we Busoga bamutemula president ava ku radio Busoga ejinja emoroka ya maje ne mutomere ya UPDF nga ndaba twamuzika eri kamuli abona bagenze mu struggle yes bagenze mu struggle oyagala kifo wano to abantu bameka abafa wano mu 18 19 Mwami 7 yagamba abantu 5 mu bana yes ne basukamu abantu bameka bagendera ku bisago omukyale yali awereze mmere atwala mmere ne bamukuba amasasi nafa bamutakamu yati nango yes okitegere abaana baffe bafudde abantu bafunye ebisago balemadde mugenda kubasasula kubanga mwe mulimu bufo kubanga goli MP kubanga goli kansala olwomwana yafunemu obeera munonyeza mbuto za mwe kyakulya yes nze siri ku ddala eryo sajja kuno singa nali nonyeza mbuto zange kyakulya nze ndi munnamateeka nsobola okuwoza emisango gyange nina bizinesi nyingi nina omulimu nina amaka nina emmotoka ennungi buli kimu nsobola okyetuusaako ale singa nali njagala kifo ndi nno kifo nandigambye nti kangende wa Museveni mugaye nti kati mpaayo ekifaawo nsobola okubeera ssaabawolereza wa gavumenti ninfuna ekifo ekyamaanyi naye ekigendererwa kyange kyakukyusa ggwanga kulaba nti mama wange ali eri ekamuli bwagenda mu ddwaliro afunayo eddagala abantu bange abeekawempe abakyala bazaalira wali mu Butebe akafo Wayiso akogenda okufuna Nakawa ke kagenda okumuwa bali mwezi abadde akoze bubi lwaki mumulese nafunayo kale ebisanja 2 kubanga si mukadde nnyo tulina mu kibiina abamazewo ebbanga banamboze bali mu bisanja 4 bano basimaye bagundi basegona bali mu bisanja bimeka bali abo baskusiriddeyo naye bagamba bakomawo ate nabeera mwagala kubongera kaadi bagenda bongera yes so n'olwekyo twagala obwenkanya no butandikire mu kibiina kyaffe nga bwe tubusaba mu makooti nawo abamachete bali mukomera Bagadafi mugumya bali mukomera mbu babbe sweta ne babateako ebisange by'ekisibo ne bakireewo mbu bagiba kuba namawulire ene Masaka abe Masaka bano mpuga be yasetinga babagulako misango kati ya butujju omuntu eyabbe sweta bali kuziro bale simayaguli vetediro bale bisango nga 8 kati mugumya nga abeereyo nga awulira nti mugumya Gaddafi abeereyo unene akireewo nga bawulira nti Wayiso alwanira kafoke Nakawa yes bawulire nti mulwana kati eggwanga muyinayo mulituusiza muyina ba MP 50 embalala muyina eno ba MP we bati muyina eno bajaga nti niwe tulabeera mukomera kitegeeza ensolo ku kizigo kweri president oluwangula tujja kuva mukomera kyokka ate n'osanga abantu abo bali ku lusegere nnyo lwa president nze ekintu ekisinga okunnuma ate Wayiso abeera wali yeekukutiriza nnyo wali president yeekukutiriza nnyo banoonya bufaananyi oli najja anoonya akafaananyi ayagala bwe MP anoonya akafaananyi ne Kyagulanyi naki bw'asobola okufuna obwa MP abantu babalonde kubanga Matiya yeekubisiza ekifaananyi ne Kyagulanyi kasamula bwati oyo waffe naye betwalonda nga balina ebifaananyi ne Kyagulanyi nzijukira aka video president Kyagulanyi ke yayimirira emabega nga bwe ntudde nayimirira emabega wa Jimerwanga Njeru municipality n'agamba nti ono mumulonde Njeru municipality waffe nnyo kati Jimerwanga ali luddawo tali mu Piero yu tali mwenale bakagabo baliwa tebali mu Piero yu tebali mwenale ate bangi bakyagenda okitegeera bonna be yayimirira emabega waabo abantu abawanda lulusu banyeko derikola abagobya misindi kati golowooza kibaki bampugo balaba bibakola so abantu mubawagire ku bubonga abantu era ogenda kulaba ku mulundi guno NUP we bateyegendereza nga tufunye ba independent bangi abavudde mu nuupu ate kiba kikosa bukosa kibiina yes kubanga oli wana ba independent omuyinaako obuvunanyizibwa ne mu parliament tajja kutula ku side agenda obutebe bwabwe bubeerawo wakati
mbera mu parliament obala batulaba independent mbako na vunanyi yes bwana Hassan jagala nsoko wano ne mu bigambo byo yogere by'okusagwa kadi eno pyo sobola difuna lwaki byenjogera si bya busagwa byenjogera biteeka kibiina mu kkuba ettuufu okitegere president waffe yatugamba bulijjo ekino yakyogera misanatu ku video mugende muzinoonye naga nti ne wabeera ye president Kyagulanyi nga batulaba ayina waaseeseetuseemu yaga nti tekigaana kumutereeza netugaa nti wano president tukozitambudde bubi wano tukole bwe tuti era president wange Kyagulanyi njagala okugamba nti singa wayiswa mumuwa kaadi ya wano Nakawa oba wano mu Buganda ne mutamuzaayo Busoga kigenda kutukuba ebitundu 10 kubanga NRM kati mu Busoga ekuba bulati ng'omusezi aliranye limbo kati kati betagayo ekirala ekyokunoonyesa akalulu luli badde bajja kulwana simanyi ate ebikajjo ale simanyi ebyo nakati babivuddeko dda kati bali kuwayiswa yekka kati yawanise ebendera ye NRM Busoga yes nti mubalaba kati bano batwala wiggwanga iyo mwogezi w'ekibiina Dr. Spokesperson yandibadde atandikirwako wane Busoga yadduseeyo olala ne bijirwa ku luli yagwa omanya abantu tebakyali bajeganze nkubuulira gobadde okimanyi ndi mu constituency ya bijirwa balonda independent NRM yagwa waye nante muyina NRM yagwa wamma independent najja awa NRM balonda independent anti gaye balonda independent tebalonda ina kadi ye NRM tebalonda bijirwa wanno kwegenda kuirenda kugundi yekamuli gwendo olabe ba MP abali ekamuli yawo giro otambulanga bwe twogera so balonda independent ekamuli bijirwa gy'omubuuze Kamuli municipality Kamuli municipality independent so abantu sibajega kitegeeza basobola okuleka wa ina kadi ne balonda independent kati mbalenga tugende ku bibuuzo bino kisooka kitokobulankanya ku Lubongoya Lubongoya ensonga jawa eri straight yakuba nti distance from Mbalala tukavule NUP headquarters naye bambagamba nti nadala mafabi naye ava wala Secretary General wa FDC ate mbaka parliament ono musajja ono yali Secretary General wa NRM Mama Mbabazi naye yali ava wala Secretary General wa NRM kitewe kiriwa kiri kya Dondo Road mu Kampala ensonga ya Lubongoya kulabako okibuusa amaaso ate nga bambalaga nti bibaddeyo bya bulijjo kyeyekwasa obwekwasa kakati ensonga ya Lubongoya ye yagimpanga ye naye nze bwe najja wano nababuulira nti kyandibadde kirungi Secretary General agende gyava okitegeera agende gyava tusobole okukola ki tusobole okuwangula ebyo ebifo olw'ensonga nti bw'otunuulira Ankole oba Western Region yonna kumpi ebifo byonna NRM yabitwala kyabulabe nnyo kubanga lwaki tulina abantu basatu ab'amaanyi mu kibiina nga bava mu Western tulina Secretary General w'ekibiina tulina omuwanika w'ekibiina Katana naye waayo abo abayagala nte municipality naye addeyo eri agende eyo nawulirako ng'ayagala Igala East oba Igala West agende eyo tulina Deputy President owa Western Jacqueline Mugisha kakati nze kyeŋŋamba anzireyo kya Secretary General kuba abantu kye basinga okuŋŋambako nti naye lwaki ate ye omuleka ebbali Secretary General ne mukulu wa Iswal Mufumbiro bonna kumpi kyekimu ekya Waiswa Mufumbiro kisobola okubaamu ekyenjawulo ko katono olw'ensonga nti Waiswa Mufumbiro ye Busoga twawangulayo n'ebitundu 9.5 ku 10 kitegeeza ye talina kyeyekwasa kyonna kutya waabwe Secretary General naye tumuga nti agende ewaabwe nze yendowooza yange nga nze nti agende ewaabwe kuba kiri kye nayogerako nti distance kyali kirowoozo kyenga ye naye nze nalemera ku kyange
nti waba ayagala bubaka bwa parliament agende ewaabwe atugireyo ekifo ekyo ne bw'anaagwa tetujja kumunenya naye ne bw'anaagwa afazaali ajja kukola nnyo n'amaanyi okulaba nti bakansala afazaali oba ne basentebe ba disitulikiti ne ba MP ne wetujjayo omu oba basatu tuba tufunye entandikwa Waiswa ne bwatawangula addeyo Busoga Secretary General David Lewis Lwongoya ne wana batne wangudde nze okulo endowooza yange eri nti yesimbe mu Western ewaabwe nakugamba nti kino ekintu kiri mu kusosola mawanga ne wano mu Buganda waliwo abaweebwa kaadi za nuupu ne bagwa sisigamba nti no gundi ayagala kyombako omukyala owa Masaka aketina kiyimba yagwa mukyala wa Sebuufu Sebuufu abonku bakulira akatiko kebyo abo nabo njagala bonna bagende ba Sebuufu akatiko kebyokulonda nako ketengerere ne gundi saba n'abakunzi waffe wa Buganda Farida Nabatanzi naye yagwa ebuyikwe naye yalina kaadi ya nuupu so tetujja kubeerawo nga tuyeeya Lubongo ya Secretary General ndi lwaki ogudde Sematiko yagwa Emityana North naye yagwa okitegeera so tetusobola ne gundi yagwa eri buku ya constituency waliwo omukyala gutaddeyo Zanika Mike Mutebe temwamu akadi ati twamwa twajiwa Zanika yali Mutebi erinnya ndirabidemu awo naye Zanika gwe twajiwa oyo mujjukira bulungi yagwa okitegeera so tekiina kyekireera kutugamba nti ate bwe naagenda erinja kugwa naye nga yewammwe nti olina okuyitamu kaadi ababaka ndooza betwawa kaadi baali 423 57 kitegeeza betwawa percentage yasinga okugwa yeyali ki yeyali ennene negwe twagiwa wane Wansanja teyagwa kwane Kayunga nti Enjeru South yagwa Akembo yangamba nti abo bonanga tebayitamu ne baganda bomukulu babawakana bo tebayitamu so kadi zinonzi zemani yanze yagwa mu Kampala Central atenga mu Kampala yawangula mu Kampala Central yali independent Nyanzi Muhammad Nsere nowe nali mu yagwa yewe nali mu yali aba yali ani omu waliwo omwami yajjaawo mwerabe yagwa naye ne kubalo dime yamwina gwe mawakadi gwe twajiwa gundi ono Nabira yagwa no waye nale munagwa lukwage yawangula yali independent yali FDC okitegeera kakati gwe nakawo olina assurance kinti ogenda kuyitamu nga tukimanyi nti mu Kampala waliwo abagu abalina kati nga ne yasinga okugwa ennyenko ogwoga ndi yagwa nnyo yali muganda wa mukulu nga ye mukulu w'eddala n'agwa kiyinza abantu bamukubamu ebituli nawe basobola okukubamu ebituli so Waiswa obutagenda Busoga ne Lubongoya obutagenda mu Western Uganda nakyo kigenda kutukuba kiriza obagana ekya Lubongoya kiyinza obutatukuba nnyo lwaki nti olwensa nti kyengambye nti ne bwagendayo n'agwa tekijja tukuba nnyo kubanga lwaki nti eri NRM ina kwegamba ine engeri je yefunzayo gyekola emirimu gyayo mu ngeri ya bwannantagambwako era twakiraba mutuwa zaffe ze twagendamu mu Western nemulwanira space eyo NRM anti yensonga lwaki ola twakubayo ne tuwa kakati tuweze twakola zonna abantu wabalabanga bajja naye gwaki ogamba nti abantu aba bajja ate tebasobola kukulonda nga gwe Lubongoya weesimbyewo eyewaabo so mission ya kifo buli omwe afuna yakafa kati mission nze mission yange mu kibiina kya NUPC ya kifo era wekinabeera nga yenkola mugenda kulaba abantu bangi ng'NUP bajabulira kino ekisanja kigenda kuba kyavaawo mpitewo nze nkubuulira mugenda kulanga bajabulidde kubanga bajja kutegeera nti oleese Waiswa kubanga oyagala afuna akafu oleese Lubongoya oyagala afuna akafu fana bonna benjogerako mikwano gyange baganda bange tuli mu kibiina ffenna naye twagala okulaba nga space nze saawa eno ne we baŋŋamba nti genda weesimbewo ekakuuto ngenda baŋŋambe nti akawempe South tojja kati genda eri era akaye wali NRM njagenda mbeesimbeko nze ekibiina wekinteeka wonna nja kugenda wano mu Buganda naye wekinteeka e Busoga sigenda kubanga si waffe
bwe munanteeka mwankole sijja kugendayo, bwe munanteeka mwaluwa eri mwakyoli sijja kugendayo. Okitegeera? So tulina okumanya nti ekibiina kyaffe twagala kibeerenga kigaziwa nga bwe twawangula Buganda ne Busoga, tetwagala kugattako regioni zindala. Kakati n'aba MP bokka abava mu Buganda bwe tugattako n'abava e Busoga ne tugamba nti kale Busoga yonna tugiwangudde ne Buganda yonna tugiwangudde, kitumala okufuna abaka palamenti abatumala mu palamenti? Tikimala. Kubanga bw'obagatta aba Buganda n'aba Busoga bonna nga tubawangudde tebajja na kubeera babaka 15, babaka 529. Which means tuba twetaaga ne region ki endala okuzigattako. Munaazigattako mutya? NRM egenda mwankole bagambe nimureba ati Kyagulanyi were abantu ba Kyagulanyi nibenda emyanya kitegeeza ebifo. Nibenda bwende bwanya nabo baze home parliament baze kuli. Nikyo kuleba kuno nibatinayo bajja kubaga kimuva mulaba eno batyayo ng'ate yiwaabwe. Okiraba? Bwe banatuuka e Busoga bagaye tibana abantu b'e Busoga mulibona Kyagulanyi agemye Waiswa bamutaawa bamuteeka Kampala. Kuba eno e Busoga bakiidi nti ayida kugwa bazira buwagizi. Okitegedde? Kitegeeza bajja kuba bagamba mu Luganda nti mulaba President Kyagulanyi ne akutte Waiswa amutadde e Kampala kubanga eno talinayo buwagizi akimanyi nti Waiswa ajja kugwa. Ekyo kyokka kiba kimaze okukuba. Oba ku ttaka tebakulimba nti ne bw'owangula Buganda district zonna eza Buganda constituency zonna oziwangula tebakulimba nti obeera n'omuwendo. Tukimanya abaka bali mu parliament tubamanyi. Tumanyi nti babaka 529 wetaaga kafazaali 3 okubeera ne majority. Naye 3 nga mu buli nsonda ya ggwanga afazaali oggyeeyo. Twakiraba nti ne mu Arua bumanyi nti Arua baatuwangula. Ng'ate tukimanyi nti Arua ye wali efujjo lyonna people power kumpi gye yatandikira. Nekitegeeza waliwo obunafu. Kakati mu myaka 5 temusobola kwetereza. Bw'osobola okuleeta deputy president Lina Zedriga n'omujje ewaabwe n'omugandi jangu weesimbewo wanegayaza kubanga asula mu Kyaddondo East. Anti alina kubeera nga yeesimbayo waabwe eri. Okitegedde ye tayagala na kwesimbawo, ye yagaka akola emirimu gy'ekibiina. Agenda ate omulaba bulijjo. Abeerayo. Tojja kuleeta Nambesha omugambe. Tojja kuleeta Nambesha omugambe. Kati vaayo eri Manafa. Ojje weesimbewo wano. E Kampala kyogamba Nambesha asula Manafa. Talina constituency wano. Talina wano wasula. Patrick Nsamba tisiweri Kasanda asula wano Gayaza. Lwakitagala kana esimbe mu Kyaddondo East eri Kasanda nja kugwa kya. Kubanga ye waabwe. Okitegeera? Tetwagala kugwa mu butego bwe NRM. Kuba mwe kitegeeza bwe mu frontinga Waiswa mutusuula mu butego bwe NRM. Bwe mu frontinga David Lewis Lubongo ya wano mujja tusula mu butego bwe NRM. Fwe butayagala kola ki? Bwe tutayagala kugwamu ng'ekibiina nga NUP nga people power. Twagala amaanyi g'abantu nga bwe gasaasaanidde eggwanga lyonna. Era eyo gye gasaasaanidde gakole. Okitegeera? Gakole eyo gye gasaasaanidde. Erubaale eri ewava Mwesigwa Lukuutana ne banne. Yonna tukukumbe omanyi nti Lubaale eyo constituency eyo. Eyo side z'Erubaale eyo. Omanyi nti no Babbi gy'ava. Babbi bamuzaala Lubaale. Bamuzaala Ntungamo. Kanti Lubaale eyo constituency bagita Nyarushanzi. Kati eyo constituency eri mu Ntungamo district. Kati so Babbi bamuzaala mu kitundu ekyo eky'Erubaale. Eyo Lukuutana gy'abadde akiikirira baamukuba akalulu mu kalulu akawedde. Aliyo kati independent. Naye nga NRM leaning. Kati lwaki eyo President Kyagulanyi lwaki ffe ba NUP tetusobola kufunayo bakansala ne tufuna basente ba district ne tufuna basente b'amagombolola nga first lady waffe gy'ava. Osobola okugenda Janet gy'ava n'owangulayo. Ne balonda niwabayo wa NUP yafunya akalubaga mba yakafunya atya. Kale wabiwulire ne Kawempe. Nambi 14 abujjewo. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba nakulwale kansa tukoma wano. Essebo tutandikiraawo. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Kansasa n'Ensubuga tukomye wano tutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.